bino bunyolo ekwagala no ekikulu abantu baagala service waliwo ebintu bye muteekako ne bikako ekitundu okukulaakulana n'owulira oli mu programu ye yaguze amasepiki yaguze suwaani yaguze tenti yaguze emmotoka bw'oba ogenda kuziika biri free bw'akoledde abantu nonsense okoledde bantu okoleredde mirambo okoleredde mirambo ogenda okulaba gali amaka gani n'ozimba olubiri lw'amaka mu kitundu nga weetooloddwa obusiisira abatuwuliriza n'abatulaba mu ngeri ez'enjawulo bakulisaayo okuva ku mirimu egy'enjawulo abafunye ebizibu ebitali bimu nammwe tubasaasira abaviiriddwako ab'eŋŋanda zammwe tusaasira famire ya omwami Honorable Philemon Mateke okuviibwako omuwala we Sarah Mateke Madumako Parliament wa District y'Essoro mukyala gwe tubadde tusuubira abagwe babadde basuubira nti mu by'obufuzi yakugenda okudda mu bigere bya kitaawe kuba kitaawe ku myaka 9 mu gumu kati oyinza okugamba nti muwala we w'emyaka 5 abadde nga akwasaganyiza ensonga z'ebyobufuzi bambi Mukama Katonda yamujjuludde mu maanyi ag'ekitalo tusaasira famire b'emikwano ne bakulembeze banne mu kitundu kuba nabadde ngezaako okufolowinga ng'alagira ddala nti ne mu district abadde tabeeramu bubeezi abadde tayitamu buyisi naye abaddemu n'omukululo ogw'amaanyi abaddeko kansala olaba nti ekitundu nakyo kigezaako okumurecognizinga so Honorable Mukama Katonda omwoyo gwagulamuze kisa manyi bingi bye tukola mu nsi kati naye bannaayo omwoyo gwa bannabyabufuzi Katonda agulamula atya tagulamuza kisa simanyi lwaki olowooza bannabyabufuzi bazibu emyoyo gyabwe Mukama okugiramuza kisa bannabyabufuzi bazibu tebalina bye babaddeko abangu generally bannabyabufuzi babadde bazibu ebiseera byonna kubanga Katonda chichi boogera birala ne bakola birala naye obadde oyogera eyo tuveeyo tetujja kwogera mu kukungubaga kw'abamu mpozi nga topic ezerulala obadde oyogera ku by'emizannyo Uganda Cranes ezeeyeyubula mu kweyubula olaba tuyinamu basita tuyinamu naye okweyubula okw'amaanyi okusinga buwagizi obadde ozosanga abantu nga bagamba gavumenti tetadde ssente mu byamizannyo teri gavumenti egenda kukwata buwumbi na buwumbi ebuteeke mu byemizannyo abawagizi be batumbula ebyemizannyo kubanga zino tugeze clubs zino local clubs z'abantu sekinnoomu za bitundu za makampuni okuziyimirizaawo kampuni ne bweba ne ssente ez'enkana zitya etuuka n'egwa gate collections ze zisobola okuyimirizaawo kilabu kilabu mu through gate collections ne other donations okusinziira ku bavujjirizi n'ezimba ekisaawe nesasula bulungi abazannyi tubadde tulina bana abazannyi abalungi waba luli ande mwesigwa y'omu ku batono ng'alaga nti mu katono ke yafuna mu byemizannyo yakainvestinga ne alina waalaalidde but at least oyo alina waakoze ekiwaalaalidde so abazannyi okuba obulungi omuzannyi okuddayo n'aconcentrating ewaka n'alya bulungi n'awuuta kasupu k'alina okuwuuta tagenda kawuuta ku biiru ya gavumenti alina kawuuta ku gate collections osanga oli talina na tiketi ya season emu nga y'omu kubagamba mbu gavumenti essa ebyemizannyo talina kyetaddemu talina na lunaku lumu lwe yali akedde naye asobola okulinnya ennyonyi n'agenda mu Bungereza n'alaba Arsenal n'agula omujoozi gwa Arsenal gwa paundi 15 paundi 2 katiimu ye tagulangayo na mujoozi gwe5 bw'alala alamuza ogwa Villa alamuza n'okulamuza nkuweesatu ezo zonna zaaki alamuza gwa Villa naye bw'agenda eri oggula ogwa maniyo ogwa Arsenal price tag gyasangako gyagula so tulina okubeera abenkanya omuzannyo ogwo gwe mulaba omuzannyi waddayo awumule ekimala nga talina pressure ng'amanyi nti omupiira gumusasula
ng'amanya aja kusasula renti naye omuzannyi aba ali mu training ali wakati mu mupiira bamukubira paasi flash ya landlord nejja sebo sasula flash just najukira mwezi guno sinagusa ekyo kyokka ne kitta omuzannyo kimu disorganizing naye bwe tubanga tulaba katulaba gino emipiira gye tubadde tulaba eja Uganda Cranes olaba ng'omwana asamba awulira olubeeri mu gundi n'okukoowa takoowa bana bazanye kufiirawo okitegeera takoowa asamba ng'amanyi bandaba ensi n'ensi endaba abantu balina okugula omujoozi gwange kakati nabo batunda emijoozi kakati Uganda Cranes management fufa eteekewo ne bonus ekole emijoozi nga n'omusambi wa Uganda Cranes abenefitinga mu sales ku mijoozi yazizi kayonde yakuje golo yaffe buli mujoozi gwe mugula ogwazizi agenda kufunako emitwalo emeka 2 oba mutwalo omujoozi ne bwona ogutuguza emitwalo 10 nga tumanyi nti no omuzannyi waffe enkya tujja kumulaba nga avuga emmotoka ennungi ng'asula mu nnyumba ennungi nga tawankawanka naye ogenda n'osanga abazannyi baami nga ne bw'aba agenze out akomberera akacupa kamu takavaako okitegeera akomberera ngamba kasoda akasoda ngamba akasoda so twetaaga muralo eno y'omuzannyo okuwa kyoyagala ateekwa okuba nga kyomusuubiramu okifacilitatinga sente ziteekebwamu kati nga ffe ez'abazannyi tumanye let's be open tumanye nti omuzannyi ali contented omuzannyi omuwagizi ono ekimuleeta mu mupiira by the way ayinza okuba nga azze lwaki lw'omuzannyi gwawagira gwayagala lwaki nti n'omuzannyi yeeyagaza gyamusanga oba gyamulaba ate n'abazannyi bayiga okwemaketinga twagala kulaba ku social media handles zaabwe twagala olaba ku lifestyle yaabwe byebimu kubimotivatinga nesimanyi muzannyi gw'empagira biki byayagala toyirabako ku hando ye toyira nabo bayiga okweteeka mu limelight training batulage bukiripu bwabwe mu training bakubye ebifaananyi so that motivation eno tejja mu kulanga bulanzi naye n'aba following ebyemizannyo waliwo abantu aba following abazannyi ab'enjawulo naffe tutimbe ku bazannyi baffe tubambale nga tumanyi nti kye twambala omuzannyi gundi you get it that motivation omupiira guveeyo kati season ya mipiira yatandise Uganda Premier League bameka abatuuliriza nga ayina seasonal ticket ojja kuboolesa obuzibu bameka abatuuliriza kale oyinza obutaba na mipiira gyawe naye nga gogamba emipiira gyawaka nina okugiraba ngiraba siva ku Philip Omondi siva ku Masindi Stadium sivaawo eyakitara in fact mwami Brora dozera tukosa n'omukisa guno okwebaza abawagizi ba kitara yemu kati ku tiimu esinga okuba n'abawagizi mu liigi ya Uganda yamenyewo ndo Paraka nnyo yagimenyawo dda ngamba mu vibe vibe odu Paraka gye yayina vibe nekitara waliwo game eyansanga luwange odu Paraka esamba nempulira omukwano kati genda ng'abantu bava eno wansi ne bambuka bati oba mukyala oba mwami ne bambuka ne bakkirira nga tebanayingira kisaawe ettawuni yonna neewuuma kintu kyabwe ng'ekintu kyabwe bakiwulira nti kyabwe abadde ngamba kitala ekyo kyekiri emasindi kyenyini kyobadde describing naye kati baŋŋambe yakyusiza home ground yakyusiza oba egenda kukyusa ndoozi eteekateeka kukyusa I don't know about okuddeho yima kitala yakyusi tenaba at least season ewedde yasambira Masindi Stadium ndooza neeno nja kufuna information but at least kitulabye season ewedde omuwagizi abadde mwitirivu ennyo era ndooza yemu ku nsonga kitandise okufuna abasambi abalungi okuva mu ttiimu eyo ng'omusajja gwe bayita Omedi yateebe South Africa musambi wa kitala yiri eri akajja mu liigi ya Uganda balolaba one of our best strikers now gwe tulina mu ggwanga aba mu ttiimu eyo so basically tuleme kwogera nina akatabo kembadde nsomano niwe muwandiisi n'agamba nti tuli ekyo kye tukola so si ekyo kye twogera oba kye tulowooza kye tuli
damutulire tuli ekyo kye tukola. You are what you do, not what you think you are or what you think you will do. Kivunulo kiti ekyo gobeera awo ng'oyagala ebintu byekolebwekozi naye nga toyinaamu contribution. Oyagala omupiira guthrivinge gudevelopinge naye togulaba. Oyagala abazanyi babeere bulungi batambule bulungi obulamu bwabwe bukyuke togula mujozi. Kati tiimu eneebeerawo etya? Tuve mu bino. Olaba kungo oyinza okubeera wano omusajja n'anyuka nga kesi esamba tugeze ne kitala ku Philip Omondi ng'ali wali emabega erugogo atudde. Okitegeera naye nga tayinza kusala agambe kangende mpagire mupiira gwa mutwalo ku 2 oba 5 ntuule ndaba omupiira. Okitegeera ngu kiyalinge abazanyi kati abazanyi kujjako kati ngammwe naye ogenda okwesanga nga ne line up eya Uganda bosanga abantu 100 n'obagamba ginsomere. Nsomera line up naye nga eza Premier League zonna akusomera ya Man U, eya Chelsea, eya Liverpool, eya Arsenal, n'emyaka byonna nga profilers kola ki. I think partly it is marketing. Okay. So ebyemizannyo Uganda Cranes bwe tuba twagala etuwe results. Okay. Omwana anajjawa motivation ku kisaawe ekikalu. Kate muliyo naawe olinda results ku radio. Ye anajjawa motivation. However buli lwatunula bwati wala byokero. Ala nokero. Kude bye pass. Ya Semaganda. Yatebye. Semugabi. N'owulirange ekisaawe kiwuuma. Kakati oyo tayinza kuwummula kuba amanyi ensi n'ensi ekola ki. Yabadde motivated. Nenja bwajja kulwana kufiirawo. Kakati bwe tajja kulwana nga tetuliyo. Okay. Tetujja kubavuma buvumi ku social media nga ffe tetwevumye kugamba nti tugoberera abaana bano gye bakola ki gye balaga. So twetaaga obbabeererawo, twetaaga obbawo bino bye tugamba babasasule. Kubasasula si kyekikulu. Okusasula is secondary. What is primary is the pride. Ateekeyo okugulu ng'ayina ensonga lwaki akola ki. Azamba waliwo ekintu kyemmaze ennaku bw'oba about 2 weeks kanwanagana nakyo wano. Radio 7 abantu baffe bagiwulira nnyo mu bitundu by'Ebunyoro. Nfunye okwemulugunya kungi okuva mu bantu side eyo kusinga ddala Masinde. Nange ebimu ne mbiraba boogera ku kizikiza ekisusse mu town ye Masinde. Njogeddeko wano naye abakulembeze baleka bafuuse kyesirikidde. Twaliyo mu Lwata Mabaare Masinde town then nga tekuli masanyalaze nga gagenze naye ng'enzikiza eri mu buli koona lya Masinde municipality nga tuli yanzijukiza ebiseera bye nali mu Eastern DR Congo eringa limbo naye nga tulina abakulembeze okuva ku ssentebe wa district, tulina mayor w'omu kitundu, tulina ba councillor b'omu kitundu, tulina ababaka ba parliament mu kitundu ekyo. Abantu be bakulembera ne be baweereza babalese mu kizikiza ekifudde town okufaanagana nga limbo. Nobody wants to do something about it. Let me tell you Congo. There was a massacre tujja funa series ezokwogera ku corruption in the leadership. Corruption abamu balowooza nti kubba nsimbi. No, it's wide. Kati abakulembeze abamu biri ebintu bibiri. Bw'osanga wali opposition abeera tayagala mbeera ekyukeko kubanga eyo embeera mwafuna popularity. Ye bw'ajja n'avuma mulaba gavumenti kaakati tekoze kino nga bagamba ayogedde. Temulina masanyalaze, temulina kino. Kaakati ono ye mwogezi. Si bakozi. Kati bw'osanga omukozi bwambi musajja wattu n'omukuba omukubira kibiina naye nga mukozi. Kaakati ekizibu ky'ebyo ebitundu biri ebintu bibiri.
osanga nga MP tayagala chairman local government akole kubanga chairman bw'anaakola ajja kumwesimbako. Tolisanga MP ng'ali mu budget committee akaayana ti district sente zavuze muwadde district yange ntono. Naye osanga MP oyo ng'ate yatwala district tubadde mu mabaati obijjukira. Yes, agekala mojja. Ba minister gebegabira. Ba minister terina ayagala LC5 agakwateko. Gagge ga government agaje mu government agatwalanga muntu. Gange mbawadde. That is 1 2. Kungu tuyina abantu bayagala position tebamanyi kya kuzikozesa. Just ayagala bere mubaka wa parliament. Full stop. But this ebifo ebimu babikozesa for advocacy ng'ekyo obubaka. Ebifo ebirala bibeerawo for action ng'ekya local government. That's it. Chairman ayina kubiforcinga. Member wa parliament ayina kulobinga kubanga atuuka oli gyatakola ki. Onaatuuka ku lujjuliro. Bw'atuuka ku lujjuliro MP akolayo ki. Yandibadde asaka. Yandibadde asakira district. Si kwesakiranga muntu. Naye bw'agenda yeesakiranga muntu. Bawulira nga bawa fake excuses. MP takola nguudo. Otya. Olina okulobinga enguudo zikolebwe. Olina okutuuka eri ogamenti nedda emiliyoni 2 ze mutadde ku bajeti z'emasindi. Oyugirire masindi. Ababaka b'emasindi bebaani. Bali awo bangi bawerako. Ngenda bakuwulira. Twandibadde tubamanyi. Masindi okuyitimuka. Ne masindi okuvaayo eweebwe kyeyina okuweebwa. Bateekwa okujoogerera. Manyi Dr. Balamba Rugahara yagenda. Oyo aspirant. Oyo ye mukozi. Yagenda okuvuganya. Oyo ye mukozi. Masindi municipality. Yembaka wa parliament addako. Oyo ye mukozi kati simwogezi. Abasigadde nakunoonya wano. Simwogezi togugolinga totawana. So issue gye tulina okutunuulira. These leaders mwe ab'emasindi abalonda. Bw'oba ogenda mu box. Otwalamu mpalana, otwalamu bizibu byo. Abamu mutwalamu mpalana nga ne gwowalanirako byaliko biki birala. Bw'oba ogenda mu box twalamu bizibu byo. Oli bw'oba ogenda mulonda mulayize otujjawo tutwalawa. Biki byoge wowe ogenda okutujja. Yesu oyagala bubaka bwa parliament. Oyagala bwaki. You get it? Ntinze Masindi eno mu myaka ena tuteekwa okubanga tufunye amataala. For example nti ye mu myaka ena kubanga kati kankubulire bwe tunaagamba ono MP lwakinze besibako n'okuyomba nyomba nnyo nabo. Kiri ekintu kimu. 1 ayina atuuka bali abalala nkugambe gye batatuuka. Bajje Kampala ayina capacity etuuka ku CDF. Ayina capacity etuuka ku IGP. Ayina capacity etuuka ku ISO. Ayina capacity etuuka ku president. Ayina capacity etuuka ku buli minister. Bwe kikwatako. Bwe kibanga kya crime mu kitundu ayina capacity etuuka. Negamba nti DPC gwe muyina without malice. DPC gwe mwatuwa ene ekitundu takisobola. Naawa n'ensonga ze. Ompulira bulungi. Angali objective tuve mu bino ebyokukonjera tampagira takola ki siteeka nti balina kwagala. Onfuna bulungi. Ayina capacity etuuka kwaba okulwanyisa crime through advocacy. Ayina capacity erwanyisa obwavu through advocacy. Kubanga ebitongole byonna ministries zonna ayina capacity ezikola ki ezituukako n'abalaga obwetaavu nti Masindi kikino kye tuli na kino na kino na kino nti Masindi wetwogerera kaakati ye district esinga okubaamu ebyemizannyo. Onfuna bulungi olw'ensonga kitala bino na bino abawagizi basingana kino anyumya ne ba stakeholders. Naye kaakati osanga nalabye kati waliwo bawaawa naye bagamba babeera mu kwegadanga. Nawe nabirabye nti bo tebakyakiika. Saawa z'okukiika bo babeera mu woteeri. Mmwe bwe bajja kati bajja kubaziika.
Jova buli MP abasinga kakati abyokuziika babikolako amabugo gabeerako bokufa bakwanguyira obugaga tebabuliiko okutereeza ekitundu tebabiliiko mu kanso tebakiika kubanga MP yandibadde abeera ne mu kanso eya district mpulira bulungi lwaki ajja mu kanso ya district wasinga okumanyira kubanga district buli kanso ekitundu kyonna coverage bayina mu representative ababaka ba parliament mu district council yes bali badde batula ne bawa kubanga bo batambula ne bagenda ebweru ne batambula ne bagenda mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda nakomyawo amagezi ge yalabye eri oba ku improving infrastructure oba ku improving ku byabulamu nagamba tulwanyisa ne communicable diseases kubanga bwe natuuse Kampala bwe ngende Mulago ze zisinga batta nakola campaign mu bantu mukole duyiro mukole bwe muti bino na bino lwaki akozesa you represent people jolaga nti je bakusindisa okubakiikirira otwala ebizibu byabwe naawe je wagenza okukiika okomyawo solution si bya kugenda bugenzi nti no kati nze honorable nze kakati nkuyita honorable okusinzira kubikolwa by the way nina mikwano janga baka ba parliament besiyita honorable nga ne musimu yange mulimu amanya gaabwe flat tobayita honorable sibayita honorable musimu yange nyinza okulaga kaabamu amanya gaabwe gali flat ndagakonda biboto katonda wange ngoli baka ba parliament nga baka ba parliament olina ba honorable mulimu abatali mulimu abali ngo olio saving Adam Kungu omulala honorable Adam Kungu lwaki I respect bintu muntu byakola amagezi g'omuntu nine isa y'omuntu so Masindi alinga bwali lwabakulembeze let me tell you this obadde olaba wana amawulire omuntu agenda mu ddungu onfuna bulungi eddungu nali transforming what doesn't Masindi have what bayine taka ejimu kiki kyetayina enkuba etonnya buli lunaku kati gwe weewaana otya nti nze nva Masindi nga tewali na kiva Masindi kiri ku katale ensi yonna kyegamba nti kino Masindi katuli mu kwenyumiririza mu kitala that is an export kati be exporting ebyo gomanyi kitala market gyewadde ebikolwa bya products za kitala kakati kola y'ebintu ebirala bina nga buli omu agamba Masindi bwe nali nkyali wane Nakawa nali tandise ekintu ekya made in Nakawa mufuna made in Nakawa tukola ki nga Nakawa abama kampuni abaki tutandiko bi marketinga bweziba nkofiira oli ayambala Nakawa mwava okitegeera kwegamba bere proud n'ekitundu kyo omuntu ave wanagambe mu kifo ky'okugula poloti nzimbe entinda nzimbe ekyanja nva Masindi kangende nzimbe Masindi kangende nkulakulanye liyo estate ye Masindi but ebyo byonna bikola ki policies when there is leadership eyonge esikiriza omuntu okugamba nti katude tu investing ewaffe katuno njagala kumula mwambura tuje ku nsonga but just ka information given all these challenges because excuse about limit abaganyo kuteeka amatala mu Masindi streetlights ndoze mu kwezo bayinza just think because nobody has talked to me maybe bazoga tetuna center zimala president wegwanga wetwali tongoza radio 7 Mwami Museveni yali Masindi naliyo era nkyogedde nnyo wano ku mpewo buli mukulembeze wa Masindi yasitukanga okwoge president CEO w'eggwanga lino kamala byonna w'eggwanga lino chief minister wa finance n'ebirala buli yayimiriranga mu maaso ge mu bakulembeze awoza kimu igwe so mwe abalonda ogambye abakulembeze be balonda babasindika ku lobinga president akyadde mu kitundu azze kukola kikumuwana
Kati President Museveni n'obudde bwamaze mu bukulembeze okyamuwaana ki? Okyamugamba ki? Kiki kyatannawulira? Okyamuwaana ki? Nange weebale. No! Teweebaza. Saba. Tiwali wano yatuuse kwebaza. Teri yatuuse kwebaza. Niwe oyina kye wafunye eggulu oyagala ekirala. Ne President najja ne mutakaabana ku budget. Mufunye omukisa. Tamalaga jjajja mu ntundu. Kati ayinza okuddayo mu campaign. N'obutaddirayo. Oba n'obutajja n'agenda mu district endala gy'atannagendamu. Kakati wafunye omukisa wazze mu munnange kamera zikutunuddemu ne zivaawo nga toyina ky'oyogedde. Eno bunyolo ekwagala no ekikulu abantu baagala ki? Service. Kibakakatako okwagala Museveni. Naye nga service zikola ki? Zituuka. Ettawuni tegenda kukula nga tolwanye ku infrastructure yaayo. Ekikuza economy kiki? Ekikuza ebyenfuna kiki? Security. Ebimu ku security threats now. Amataala is part of security. Economy yonna yeetambulira ku ebyo ebintu. Kati ojja kufuna night economy. Waliwo sente ezitambula ekiro. Yes. Kati abagenda egundi byonna yonna abagenda eggulu. Abagenda ewa. Why don't you give people a reason to stop over in Masindi? Lwaki omuntu agenda eggulu ng'agenda mu Maction? Kiki ekimutwala eggulu? Gwe mbuulira. Ogenda mu Maction Park. Maction Falls. Kiki ekikutwala eggulu osulayo? Okomewo ojje mu Maction. Oyite mu Masindi ogende. Jangu Masindi. Teeka Masindi ku mutindo. Ng'omuntu teyeeta competitiveness. Nti omuntu bw'asula Masindi akiira enkya n'asala n'ayingira mu ki? Kati zizo baagola n'enguudo. Toyita Masindi n'oyingira mu Maction Falls. Kakati ye tourist kiki ekigenda omuleete. Kakati abakulembeze bonna kungu mutuula ne mutunuulira ekitundu okwekuza kitwala obudde bungi. Waliwo ebintu bye muteekako ne bikako ekitundu okukulaakulana. Nti bw'omunakola enguudo za municipality kijja kukakata ku bantu okunyirira, okwambala obulungi, okwambala engatto, okwambala engoye enjoze, kubanga chorus tojja mutambulirako na sapatu. Luli obadde oyambala sapatu kuba nfuufu. Luli obadde oyambala bikyafu kuba nfuufu. Wagobye enfuufu. Kati kino kimproving livelihood y'abantu. The quality of living, the quality of life bikyuka tremendously. Lwaki? Genda ekyanja, genda entinda, genda mu bitundu byonna. Ye lwaki nkutwala Lubaga omulaba abadde rulo. Bakoze ne Makindi. Bakoze bukozi nguudo zino eziyitamu ebifo ne bikyuka. Value y'ettaka n'etuuka, face n'ekyuka. Kati teri agula kuteekawo kasiisira. Buli agula kuteekawo kalina. Azimba kiteekawo kinene. Because ekitundu kyafunye face ki empya. Bw'oteekawo amataala mu municipality abadde annyuka ku ssaawa emu agenda kunyuka ku ssaawa meka? Nnya. Abadde atunda kwegamba byetaaga just muntu. Naye kati bw'otunulira omuntu agula ku kaduuka kavaamu ssente meka. Bw'oba oyina ekyamakulu ky'oyagala oyina kujja Kampala. Bw'oba oyina ekyegundi ky'oyagala. Kakati gwe bw'okulembera okulembera baaki? Why are you leading? Why are you in that position? Why are you paid? Mileage tukuwa waaki? Gavumenti ekusasulira ki? Sente y'omusolo efiira ki? Kyekifo office otuddemu yaaki? Because you must give people time. You must transform people. Abantu basiiba ku nnyonyi. Nze kungu flight yange yasooka ngenda Dubai. Nanyiga ndi mu kulandinga. Mpulira obusungu. Wanyiga? Nanyiga.
nimpulira obusungamba abantu baffe basiiba yena akulembeze bonna ogenda owulira bekubye ebifaananyi ndi Dubai naye n'otadda nakugamba let us make a law to improve our infrastructure ng'omuntu eyabadde Dubai eggulo limu ye yakoze approve y'ekizimbe ekiri mu kkubo onfuna bulungi ng'omuntu eyabadde Dubai eggulo limu nga okuva lwe yagenda ne lwe yadda takubanga ngatto ddagala ng'enyirira tatwalanga ngatto ye kujoza teri nfuufu n'ataddayo gamba maye kiki ekireeta enfuufu buli wamu waliwo enfuufu Dubai ensi ya musenyu naye obbanga lyonna lyomala enkuba empewo ne bwekunta etya okujjako abaliraanye eri awatali developed egundi ejja kuva eri wala then this person comes the same person mu wiikyemu n'atula mu parliament bw'oba ogenze lwaki tufaayo kumanya bakungiriza abasajja bakola ensi naye bakola ensi yaabwe be bamu balina ebifo byebimu. You get it? The difference. So why are you in people's office? To take advantage of them? Kubazika. No ulirori mu programu ye yaguze amasepiki, yaguze suwani, yaguze tenti, yaguze motoka, bobogenda kuzika biri free mbo akoledde abantu. Nonsense. No, tosobola kuyita bino ebintu. That's nonsense. Okoledde bantu. Okoledde mirambo. Okuleredde mirambo babawa amatundu bali ebyo byoweebiri plastic chairs byoweebiri neyewaana nti abange mbakoledde kakati oyo okufuna akalulu asabirira mufe era bwajja okubasaba akalulu abalangira nabagulira bino okuziika kwa bwerere mbawe emmotoka oluusi mbawa n'amabugo. You said that's nonsense. That's nonsense. Oyo omuntu gwe waziiso certainly teyandifudde singa life expectancy ya Japan iri ku myaka 7. 70 kakati kitegeeza bafiira ku 10 bafiira ku 9 bafiira ku 8 wano muziika abaana mbo bagudde ku accident because of poor infrastructure. Wano muziika abaana mbuno bafudde simanyi sirimu because of indiscipline. You are promoting yourself. Mwefuddeko mwekka ogenda okulaba gali amaka gani n'ozimba olubiri lw'amaka mu kitundu nga weetooloddwa obusiisira, weetooloddwa obuyumba bukyuyi kimu, weetooloddwa all sorts of poverty around you. Then novaayo agamba mumpa akalulu nusanga ate munnange ng'oyo abaziika amaze nabo emyaka ameka 2. Now this cuts across all leaders. This cuts across all leaders. Ku Radio 4 na Radio 7. Just we are coming back just in a minute. Isawa zigenda kuwa 2 ezasuula essanja. Fuula Stanbic Bank. Banka yo. Stanbic Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku milioni 10. MTN Voice Bundles zosobola okukozesa okubira buli network ku bbeeyi dondolo. Nyiga *100* 2 oba kozesa My MTN app olondeko daily bundle. Bwetwegatta fuuka bannatameggwa. MTN Uganda yekennenyezebwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Kylian Mbappe! Jude Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Antoine Griezmann, Mpakazala Liga, Zizi Nokustata! Celebration! Mastama Kamiboka, enchanga yompire ya tikitaka, Real Madrid ne Barcelona, zonogenda kubazifuna buterevu, awa mudiro lyo! Real Madrid, a team of dreams! Emipira 3 ng'ogiraba live mu HD ku Sports Premium Channel 259 ne Channel 246 okutandika nga 15 omwezi guno ogw'omunaana. Sasulira Star Times Classic oba Smart Bouquet ku mitwalo 3 zokka onyumirwa omupiira mu ngeri etabanga w'okuddayo esoboka. Star Times Football, unlimited passion.
display tewenyuka ng'ekizungirizi ate kamera yayo lumamyo bannange eryandaka ku buggo guno mugano gwennyini funa kabuli supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinyisa emitwalo 49 zokka osasule mpolampola sinyisi 833 buli lunaku weewangulira omugano gwa kabode supa okuva ku MTN weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8 weegemulire kabode supa katikati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN. Ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Lagos Swagger. Lagos Swagger. Buy a bottle of Uganda Waraji. Lagos Swagger. 7 V and Lagos Swagger. Oh, he'll be open and say, oh yeah, check out your cup and win. Show your style and win. Lagos Swagger. Lagos Swagger, baby, win. Lagos Swagger. Lagos Swagger, oh angule. Kategule chupa Uganda Waraji. Bond 7 V and A over Gilbis. Kabira wanswa chokolo. Oweleze namba josanga yo. Kumukaga mukaga. Munana. Ofuna mkisoku wangula milioni 5. Sakoni birabo ebirala. Ebitu sadala mukawumbi kalamba. Enkola n'obukokulizo bigobererwa. Omwenge tegutundibwa eri abatanaweza myaka 18. Nywano obwegendereza. Promotion ene kakasiddwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Ebigambo n'endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya radio eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde. ku 13 tonyezawo 3 radio 4 ensonsoze ne 10 tonyeza 7 radio 7 iraka lyab'egikulu b'omukama kabaliga nze Adam kunge dakiika zeezo 2 zezibula kwera essaawa emu rather ebbiri ezakongezeka olunaku olwaleero abubaka buyita ku 075 6 0 0 5 505 amanya go ne gyosinzidde tobyerabira ajja kubeera nga ntambula naawe nkyali ne Herbert Anderson Brora former RCC division ya Lubaga ne Nakawa nga tuwayaamu bwetuti buli lunaku lwakubiri enkya mwabagoberera Sanyuka TV enkya ku makya sawa 2 nja kuba ne minister w'abavubuka n'abaana Honorable Dr. Balam Barugahara enkya ku sawa 2 ku makya ajja kuba ku Sanyuka TV nolwekiteekako wabula otugende mu break wadoga nti it cuts across gwe chairman gwe kansala bw'oba osaba naye kakati n'ekitundu okukikulaakulanya namwe mwennyini abakulaakulanya bateekwa okuba bakulaakulanye. You get it? Nze ngenda ne ngamba abantu nti olwaleero kizibu okuvuma okugamba nti Honorable Balamu mubbi kizibu kubanga ebikolwa bye emirimu gy'ensi yonna ebikola ki ebimanyi. Development, business, entrepreneurship, biki byonna bikola ki nti abimanyi. Now district nze ompadde akadde okwogera ku Masindi. Rwanda emabega kaawo ebadde yiranganga haabu ey'amazike nga yeeranga nti ng'eragira ddala nti yerina amazike agasinga mu East Africa naye nga terina amazike amazike tegakola ki tebagalaba naye yasasudde neteekenga advantage ya proximity to access kakati nga amazike ge Rwanda ge Uganda gamanyi okusala lusi ne gakola ki ne gagenda eri ne gamala ne gakola ki kati nga yo season gigatalabikira ddala kakati batuwalisi bwe baatuuka ne bamanya nti ate agasinga obungi gali eri naye bamala kutuuka wa Kampala bamala kutuuka Kigali. Okay. Ne balyoka bakitegeera. Kati agenda okujja ate Kampala agenda ala nenge erode yamukoze eki yamutapinze dda. Rwanda bw'abadda yaddayo lwa birowoozo birala lwa nsonga ndala taddayo lwa amazike kuba tegaliyo. Kakati why nkubuuziza nze lwaki nvuga olugendo okuva Kafu so nviirako genda Masindi okuva Kafu ogende nvuga kilomita endala 10 kumpi 15 ngende eggulu
lwaki sigenda nensulawa emasindi nokera mu park nenkera nengenda mu park nze agenda mu park singa abawo ne facilities ennungi mu masindi nyinza obuteetaaga nagenda kyobi okitegeera kubanga nja kudda eno nfune hoteri ey'emitwalo ameka 3 nebake bulungi naye hoteri agizimbawo toyina masanyalaze galirirayo toyina mataala toyina nguudo toyina security kakati ayagala okuleeta ensimbi agenda zireetera kuki agenda zimba hoteri ye kuki kubanga hoteri bweto 3 star okugiteeka mu kitundu agireeta mu kuki mulimu hoteri zenkana ki baba jjamu economy erimu ki ebyo byonna it has to be an initiative of leaders nebino bye mujja eno nemutandika owoza Museveni oye no Museveni oye ngoyina kyomukola ki kyomujjako so balikoze ki agende mu budget atandika okulwanira masindi for example abakulembeze balikoze ki mu kaseera ako bali mugambye ki kubanga information mwambulora masindi ne bunyoro generally mu bulubu nabo tuze tubeera nabo bimu kutundu ebisibiwagira mwami Museveni n'ekibira kya NRM almost ebbanga lyonna yete mulimu abegundi ba Jowabu yakajjawa but generally kati Jowabu ekimuleeta okimanyi kubeera n'abakulembeze abali nga abakulembeze b'NRM by the way ngamba obutakola sigamba bu opposition emu kubireetedde NRM obuzibu be bakulembeze okwesuulirayo ogwa nagga nga batekinga advantage eya popularity y'ekibiina ne chairman waakyo nga batekinga advantage eyo ne batatekinga initiative ya kukulaakulanya kiki kitundu okay. Education sector kati gwoli ku nguudo sebo amasomero wali ogatunuddemu afu MP alina omwana asomera emasindi come again ba MP bameka abayina abaana baabwe nga basomera mu masomero g'emasindi bana basomera Kampala wano na Okiso na Mukono na Mbarara lwaki akati si malungi kaakati nze kankubulire kungu mukama abasaasire naye bw'atabasaasira kungu nze neefunamu obuyinza mu ggwanga bwenti neefuna opportunity age kyensooka okusazaamu okimanyi insurance zokka zenteekako malwaliro ga gavumenti goteekako insurance teri mukozi wa gavumenti afuna insurance mu private hospital teri nga kigendererwa ki ekyo kimu ekyokubiri juzi munsonyi okola example neno kanjireke amasomero ga gavumenti omanye ekigase genda mu bitundu simanyi kiri masindi naye baliyo bayinza otubuulira ojja kwekanga nga private schools eziriyo z'abaana byabufuzi private schools bannabyabufuzi z'abaana byabufuzi amasomero ag'obwannannyini kaakati kubanga nkikozeeko survey awamu lwakubakirina obuzibu yes kubanga public servant alina kukolera in public interest. That's why you are a public servant. You serve the public. Civil servant olina kukola in the interest of the public. Okolera abantu. Kasito otandika okukompitinga ne public service, you cease to serve. You change loyalty, you change focus, you change gundi prioritization. Obudde bwonna bw'ofuna obufuna mu kuteekateekera kikyo. Genda olaba amaga amalwaliro agaliyo. Bwe gatabaga bannabyabufuzi gaba na affiliation ku bo. Be bagaba basale. Kakati mu kukuwa basale twafudde amalwaliro n'amasomero political structures. Kubanga abalonzi bo obagamba nkuwadde basale.
musomero lyaki lya private abakuba amasimu abali emasindi bakuba amasimu bajja kugamba honorable gundi ayine essomero chairman gundi ayine essomero oba ayagala okujja ayine essomero kakati oyo ayina interest mu ssomero lye takkiriza government school ku performinga kuba binabere ddungi eririyo n'oba olyagazaaki kati nga jja kugamba gwe omulonzi nti omwana wo muwadde basale mu ssomero lyange okyayina interest mu government school nedda onaagenda n'ogirobinga bakola bukiriniki bw'ogendayo ne bakujjanja bakugamba honale bakutereddeko omutwalo bire badde yetaano kitundu ne budget honorable akutereddeko gumu kitundu so ogenda kusasula esatu nenga byonna bikwantifyingidde muli that's why aga amasomero tegasobola kukola you get it MP ayina business ze Kampala azimbye ebizimbe Kampala azimbye emizigo Kampala naye eri okwimprovinga yo n'abantu okumanya nti bwengende emasindi nina okubeerayo yetaaga proper housing you get it people need proper housing omukozi wa government ajja mu kitundu asetolinge naye kakati osanga asulayo ennaku 2 mu wiiki akola ennaku 5 ayina okukola ennaku 5 naye akola 2 esatu aba takola ki teyina bisigazaayo so that is why amasomero gano amalwaliro tegasobola kukola kuba bo bayina insurance mu private schools or rather mu private hospitals tajja kwagala gwe omwana wabeere competitive kubanga n'obuwe sijali kakati gwe owuwe tali si beneficiary owuwe si beneficiary anayagala atya okuteekawo competition ne competitiveness mu masomero no way kakati gwe okujjako nga gwasituse nemwekolamu omulimu ng'ekitundu nemugamba tulina oyimusa omutindo gw'amasomero nimukyenyigiramu omwana we ajja kukola ajja kusoma nga tasobola kusukka masindi nga tasobola kusukkawo kubanga competitiveness zero ye masindi kati kyolina okutunulira kiri ekintu kimu go and study the quality of your leaders tumaze naye emyaka 10 what's the difference issue si kugamba nti no mu parliament njogera nnyo yes that is your role but there is an initiative to grow your area through coordination through advocacy okuleeta bamusiga nsimbi abali equitable tonangamba ku kya internet naye kati ebyo ebimu coverage ya internet emasindi eriki kubanga kakati oteeka okufuula ekitundu kyo ekivuganya you get it abantu balabuke literacy levels exposure ebyo byonna abantu bateekwa okubifuna naye tosobola kubifuna nagambe kati kanzireyo katono tumalirize n'ensonga MP ebyo tayagala bibeerewo kubanga waliwo agenda okufuna fame ajja amuvuganya so ajja kuleka tajja kulwanira budget enguudo zonooneke yaleete tractor ayiseemu abagambe mundabye agiyimirire nako akolera entindo zigire yaleeta ebigoma ye ng'omuntu ali mu byabufuzi atejjukira ye ng'omuntu talina capacity egamba nti tugenda kukola entindo 10 talina busobozi ne bw'aba agambye kukola nguudo ajja kusendako kilomita 1 talina capacity ekola kilomita 10 nejjukira alemesa oli kati ne chairman LC5 tayagala LC5 LC3 chairman akole kubanga ono ajja kukola mu kitundu abantu bamulabe ng'ekyokulabirako ne chairman bamukole ki bamwesimbeko kati chairman naye alina okufuba okulaba nga ka budget kabeera ku district bwe kaba kajja ku kyala ajja nako bwe kaba kajja mu ggombolola ajja nako
ajja kuweetiye okulaga nze nkoze kyeyawani wammwe takoze takoze kati that kind of nonsense in leadership tikirade kugamba nti cuts across. Okay. Leadership is complementary. MP, LC5, councillors, stakeholders, citizens all work hand in hand. Okay. Get me? Tano zokka mfuna ntiboloza kusonga eyo nga sinaba kugenda ku nsonga ya kobiri ampuliriza itakuzira musafutano biri kumusat na 07 07 biri kumusat na 07 mwami Bulora omuwulidde aganti abakulembeze bavunaanibwa ku mbeera yonna eri mu kitundu kyo gy'oli. Ombuusiza leero genti ababaka ba parliament abalimbalimba abantu siina kukola nguudo sinze nkola kino balimba n'okusinga ejje ate gwegwe omulimu gwabwe lwekimuleeta lwaki representing batugamba obuvunaanyizibwa bwabwe buli bwa mirundi yena representation legislation so you legislate against what abateeko gakolera ani bantu abaani abaliwa agakolera mu parliament anti agakolera baani abakolera bana Kenya kyovula wakati bakola amateeka agalimu amaaso agalaba ono tomukwata ono mukwate ono tetubetu ono naffe gajja tukwata ago tegakola ne teeka naffe tetulikola balimu kubanga n'amateeka ge bakola tebakolaga abantu generally bwe ganakwata kungu nga bagakola bwe ganakwata Bulora gagaba gakola kasita bazula nti nabo gajja bakwata ago tebakola ki alivaako oversight. What do you do oversight for the better of how you do accountability what do you monitor programs to monitoring Uganda yonna you have to monitor Masindi otuletera report ku Masindi so abakulembeze basobola okutuyiwayo nakugambye nti we batambula bayigayo ki abatambuddeko mwenna abali eyo yonna abatuwuliriza olaba nti bw'otuuka abantu teri kyekola it's a policy ofuna bulungi abantu bakola bukozi policy ezo ne zifuukamu amateeka agagayidinga abantu ku ngeri ki gye balina okweyisa ku ngeri ki gye balina okukola ki ku ngeri ki kati ng'ekyo ekyamataala omukwano gwaffe yakubya amasimu eyagambye nti abantu nabo beetaaga civic education. No, they need proper legislation. But twali tubali babawano amataala g'omu kibuga waneeno nagamba ekintu kimu amataala abagabba bagatwalawa bagatunda ani agagula bw'okizuula nti nno waliwo ekibba scrap amataala battery you put up a law oba an ordinance in the city no accrediting agula scrap no gamba buli atunda scrap oteekwa okuba nga ofunya accreditation oyina license ekukkiriza okola scrap okutunda scrap. Lwaki tuyina license y'amaduuka agatunda emmundu goyinza okkeera enkya n'ogamba oyagala kutunda mmundu nedda oteekwa okuyita mu mitendera kati bwe tuba tukizudde nti amataala gano which is part of our security bagabba ne bagaguza gomanyi nti nno kampani singa amadde ensola nandi gyogedde eyabba ebyuma bya leerwe yali kampani nga n'okumanyikidwa emanyikibwa ng'oli bwebba ekyuma kubanga ekyuma bwona okibba ogenda kitwalawa ogenda kikozesa ki naye nga bagiguza kampuni ekola steel negenda n'erisaanuusa kati kitegeeza akatale gwaga creatings. So n'amataala baba bagabba obanga ozudde baba money holes bazitwalawa gamba buli kyuma ekikola steel ekikozesa raw material bweti deploy someone there as a government as a must nti buli raw material eyingira mu kampani eno kubanga kikizudde ebimu ku byebbeeyi bye tukola bye bimu ku bye mukozesa deploy on every company as a law
okitegeera kati kitegeeza obeera omaze okusefugaadinga buli ekibbibwa nga kikozesebwa nga raw material. That's why you have counselors. Okay. You get it? Bwe badifensinga tugeze ebipande beba bibba babitwalawa abibba alina capacity ebikozesa certainly not. So make a law nti buli agenda okola business eno amateeka gaagano bwe tukusanga myaka 5 mu kkomera. Tuvula ba sharia law amawanga gonna agayina sharia law crime rate ntono. You get the difference? Yes. Crime rate ntono. So bwoba yagala ku reducing a crime rate you legislate. Tekawo mateeka. Bwoba yagala kukola order naye byonna osobola okubikola ng'abakola amateeka kubanga kakati abakulembeze be bamenyi b'amateeka abasookerwako. Did you know that? Because tebaagala kuligirislating abantu baabwe olw'akalulu nti ekyo bw'ona okikolako abantu tekijja kuwa kalulu ekyo kinyigiriza abantu but in actual sense kyekisobola okuteeka abantu mu order. So until bwe tunatunuulira service nga prime ingredient mu development nga tetutunuulira kalulu as a primary issue mu buli kyonna, we are going to grow as a country. Naye kakati osanga ng'omukulembeze ali worried of an election than a service. Kakati mwe ne mutemagana kubanga ne mukubagana ne mubbingana kubanga ababbi balonzi kubanga ababbi emu ku gaali ye emuwolekera ng'akola ki ng'agenda okulonda. So at the end of the day terina wogenda kukulaakulanira nga toyina equity ekireeta obwenkanya gaba mateeka gemukola nga mwenna gabakola ki. Prime Minister ayabaddewo minister eyaresigninze lwakyanvudde mu mutwe yaresigninze kubanga ya appointing relative we nga advisor. I think he's in Italy. Italy some country abalaba bayinza okutujjukiza kubanga omuku ekyo kyokka bwe bakitegedde na resigning nakita lwaki credibility is important. Abantu bebakubamu ebituli ng'omukulembeze. Owulidde mukwano gwange ayogedde akubye essimu ow'okubayita egambye musajja yatuwa tenti, musajja atukolamu omulimu, musajja aziika. Kakati ddamu omubuuze singa nze mbadde nja mubuuza yakabakolamu enkulaakulana mmeka ez'ebyenfuna. Agambye aziika. Yakabakolamu enkulaakulana mmeka ez'ebyenfuna. Gwe mbulira babaka bameka abakuba camp nga ya entrepreneurship mu kitundu oba value addition. Tabaliwo. Uganda is a third world country whereby fenna buli ayinako Malaysia, Turkey, China, Vietnam now, nsi kyendala waliwo ensi za Asia ezo zekwatako nezikwata abaana nezikwata decade namba nezisindika abantu mu mawanga agakulaakulanye. Eddecade oso bakikola emyaka nga 2 ne babatwala mu masomero, ne babatwala mu makampani, ne babatwala mu malwaliro, ne babatwala mu innovation mu mawanga agakoze eki. Time bwe yabatuuka ne ba withdrawing ne bakomyawo ewaka ne bagenda mu mafactory. Technology gwe bakopeeri, amagezi ge bakopeeri ne bagaze ewaka. You get it? Bwe bagaze ewaka ne bagamba nti kakati kiki kye tuyina cheap labor kubanga tuyina population abeetaaga abantu bangi. Mu America olw'okuba labor eri expensive ebintu byayo ebikolera China. Kubanga China minimum wage simanyi biki biri wansi because the population is big, abanoonya emirimu bangi, abataaga ebyokukola bangi. So ne bw'oba omusasula kitono ng'omuwa omulimu ajja kukola.
You get the difference. Kati ne bakozesa numerical advantage, ne bakozesa demand eriwo mu employment, ne bakola emirimu. Kakati America okukola manufacturing walaba Trump ng'agamba nti we want to make America great ng'ayambadde enkofiira eriko made in China. Wakalaba ayambadde enkofiira eriko made in China ayagala kola America great naye tekisoboka mu America. Okitegeera kakati wano Uganda tuli island at the same time tuli lutindo. Tuli lutindo ku Eastern Congo, tuli lutindo ku Burundi, tuli lutindo ku some part of Tanzania, tuli lutindo ku Rwanda, tuli lutindo ku South Sudan. For heaven's sake, olwaleero bwe tugamba nti ne tukwata Eastern West part of Western Uganda, part of the whole of West Nile, the whole of Acholi, Northern. Tugambye ezo habu tuzizimbe nga ziringa buffer. President Museveni bwe yali ayagala kwekutula ku Bashir yali amufuukidde ekizibu owa Sudan eri awaggulu. Yateeka sente n'ateeka abalwanyi n'ateeka emmundu, South Sudan n'ewangula olutalo n'efuuka ensi eyeetongodde. Kati nga Bashir tayinza kusala kuva Katuumu kujja kulumba Uganda. Onfuna bulungi kujja kulumba ki ayite mu Juba je nga tekisoboka. Kati nakozesa South Sudan nga buffer okwekuuma okuva kwani Sudan eyawaggulu kuba baali tebakkaanya. Sudan eri egamba eri mu kugaziya Islamist gundi zaayo agenda ne Uganda ebeere ekintu kye baali bazimba n'amini. Kakati ono bwajja tamuwagira koni oli amuteeka mu ssente ng'asinziira mu bitundu byaki ebya South Sudan. Kati oli yalina kuteeka maanyi mu garanga mu Salva Kiir balwane beetongole South Sudan efuuke ensi eyeekoze eki. Kakati ono afuna obuweerero. Bwe tuba twagala kati economy ya Western Uganda, eya Northern, eya West Nile, we have to think smart. Eastern Congo has no infrastructure, has no manufacturing, but ebyetaago byabwe bikola ki? Weebiri. So what do we do as a country? We take advantage of that. Uganda sente yaffe togiraba nti nnafu enaabuuka naye yennyini nnyini kyeweetaaga ogule Kenya ku mutwalo gumu wano Uganda ogulamu bimeka? 3. Tovulaba amata gammwe ebirime byammwe biki byonna bya layisi ate Kenya ebyetanira.